ajja bafuna milioni 3 ku milioni 5 osobolenga batumbuto otegete watu kutoka Soroti tubaniriza ndio baitindi Kenzo Festival bila bilimwebi wala AFC wala AFC botegede Scanningira. Ejesa yakukuba oluyi nkubuulira zino sente zinnuma omanye Jasa mundekazi ogenda otwala wano how old are you? Ejesa leo najiweza nakankaka nakulalamulu nakankaka kakati wavudde sayidwa kubanga mu kitundu muno mu Kampala bwayise Katanga wadde ya Kinyolo Mutinda Byogere temusobola kuvaamu mbuzi oli waawa uvudde wa omuliro okuma gwaki kakati tubuulire emyaka gyoganye gyogera kubanga embuzi oyo sirayo wadde akooya kubanga tugenda funa omwami wano kubanga okusinzira nze nga bwe siri dokita tugenda funa dokita omukebezi w'embuzi wano kubanga kyekoze eki abagamba musuuza neki kati twagalayo omwami akebera embuzi atwale 5 zino sera zinnuma nina ebizibu naye singa tukizuula toyina mbuzi ogenda kwongera kuno emitwalo 5 tukutwale tufuye bawusaaba bakutuluze mugeena embuzi bagigireko ddala aliwo agenda okukikebera embuzi jangu baba yangu iteeri ku madaala owedde gwe ebyo muzungana empologoma amuziyita embuzi egenda kakasa n'embizi eyanjula singa ente ziggwawo eno share live era eri sponsored by Stanbic Bank osobola okula tikiti yo online ng'oliko esalingize ku Stanbic Bank app eyo tujja funayo wa Stanbic Bank ojja kugyonyonyole omuntu engeri gy'asobola okula tikiti naawe n'okusimba layini empanvu wali eri mwebale nnyo for listening to me agenda okuggyako embuzi oba ogikebera tomwegayirira kulaba mukubaka amatoki bo mukono kati aba akyagikebera mukulu we najja muwaaye muto wange ojja kwa mwala kakati mukulu gyebali kale nawe gyebali wali okebedde ku mbuzi oli dokita ezo nzasingo zijjako naye gavumenti etuyambire aba omukebezi w'embuzi watunula aliweya embuzi tezikyalina kitiibwa buli asaana yazijjako natunulanga maadira ati weyajjira kakati wakoze omanyi kye navuddo wavuddewo eyo mbitosi busaabala eyo ng'ozze kulaba Kenzo maximum respect blood kakati njagala okebera embuzi eno omukyalo ono muwetaani gye oba ate nzitaddewo kakati nyabo oli ready omusawo akebera embuzi ndi ready what a coincidence what a confidence ayinza okubaako se obantu kansooke abannaani mpulira ntidde omuliro okuma gwaki wacha wewe wacha kati bwowa mpologoma wagira otya w'embuzi timu mbuzi kakati tindako sebo nze nkuyise oba okumuliro okuma gwaki embuzi oba onojjako olina bwangu obusente bukuluma yogera kisebo kutoli kuno oyagala ki Polo
Yadda bayayi. Ali confidence yakujjako ombuzi. Wama mama jacket ekyo musawa akubira embuzi agenda. Jacket. Jako abantu balabene waka abantu bali wano balina obusungu bwabwe yangu. Jacket otwale sente va malala. Jako wani. Bintu bya slowly. Kale jangu omujjemu ekijaketi. Jamu jaketi mpola. Bite kona akayimba kali silole. Mpola bera romantic ojjeko jaketi. Ije nonya akayimba akatambula mu kujjako jaketi. Mama tewegayirira. Nanda baba omusajja agenda kujjako jaketi. Wagambye bya silole. Oli romantic obuzabuza nakankaka. Nja kuyita sefuko. Nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga abakisoboka furniture center biba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds tiles bakola wardrobes sideboards office ne school decors kosa dining tables gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 318 kisoboka furniture center okuddamu ekyo eri furniture. Yasookedde ddala mu Africa okutegeka festival. Tumuwe obugalo ku lwekyo. Yoyo waffe Yanga Mandela. Thank you. Era baganda bange abali eyo abali mu kutulaba live ku mikutu egy'enjawulo mbategeeza ekintu kiri kimu nti twalowooza nga tebisoboka. Our very own Hannah Kambata Young Mandela Eddie Kenzo alese festival mu ggwanga Uganda for the first time tekibangawo. So nyaniriza muganda wange Ivan Mulindwa akikiridde BBS agaba era twaga promoting talent z'abana Uganda mutusabire nga tukyali balamu tujja kwongera promoting talent z'abana Uganda nga tukozesa Yuvraj ne bakama baffe bano
ndikatwala omukisa guno okubategeeza nti Kenzo